Anda kwogera mwagala kuwulira. Saze kusanyusa muntu yenna bubanga oli ku radio kuno. Atayagala mazima jako radio yo ne ku TikTok vaako. Nze nakowa kabampane, nakowa likes ne comment, mumpanye banga dene sina kyenfunye nasigaza kimu kwogera mazima ate kati mpunzeemu. Ompulira bulungi. Nkuwulira. Ngenda kusabula buli kiramu kadi matotya. Njagala weesibe ngoba manyi otiitira ngenda kusabula buli ki. Sebo mukulu. Totutiisa nti ogenda kusabula. Ngenda kusabula buli ki. Ulirize ebigambo. Ngenda kusabula buli ki. Totutiisa nti ogenda kusabula buli kiramu. Ngenda kusabula buli kiramu ekiri ku nsi. Bw'oba ogenda kusabula buli kiramu tusheekomewa. Ngolwaki wali otya Museveni. Tetwongerayo. Go wangambye sikasabula abala kasasabula. Museveni sigenda musabula ngenda mugamba mazima. Kubanga kiba kya buli azaamaanya. Nange kenyine nesabuliramu ate ne protecting omuntu. Bajjo's law of motion states that when you speak the truth, speak it even about on yourself. Katolaba nange neyogerako amazima. Kati no program ya lero memento najikole ate otadde bikyebyo. Sebo tuli ku live zonna. Owe memento najiveeko. Abavumi mwanguwe muvume. Ompulya bulungi. Kubanga lero ge wano ogenda ofuna amazima agasembayo mu entertainment, mu politics. Era mbadde nsaba kadi mu omulamu ogutandika. Ne wabula waliwo ekintu ekinuma. Chichi. Government wantumaga tujogere nga tuli ku radio zaabwe. Mulekera okutyobola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ani atyobodde Kabaka? Minister Mayanja. Nga gwe Saamu Mayanja obanga ddala Mayanja yennyini Omuganda. Okugenda nga novoola empologomwa mu bantu. N'olaga nti omanyi nnyo Obuganda okusinga jjajjawe yabuleka. Balina ensonga egamba nti akaalo ka Buganda kadda. Tali muntu yali yepangidde ku Buganda n'amala bulungi linda minisitule gyagenda okuggwera. Era kino kindaga nti abatuma Mayanja bamaanyi nnyo lako ebiganda twasirwala. Ebiganda ffe kizibu kya Buganda. Tuganya okubikuka amaaso. Kati abatuma omusajja oyo minisita ebigambo ebyo si bya minisita Kadima. Bya mukama we yamuwa omulimu. Bamugamba gwe Muganda gwe Mayanja. Kubanga nzijja mbasomesa history mu abali wano ku beat. Mbagamba nti bakozesa Baganda okusuula Buganda. Iyo jjako ebisimu naawe ngule programu. Gundi gira. Bakozesa Buganda okusuula Buganda. Era okuva edda bakozesa nga ffe bimukasa. Omusajja yabadde Bugerere. N'agamba nti Kabaka talina ttaka. Ng'akimanyi bulungi nti Kabaka ye Ssaabataka. Bogenda mu ndagaano ya 1900 Kabaka yalina square miles and square miles of land. Ekyaleeta obuzibu nti Abaganda twaniriza. Kati bazze ne batubbako ettaka. Ne tubaleka batwale ettaka. Ne bateekinga for granted Abaganda tubanaki. Kubanga naturally Abaganda twaniriza. Abanyoro baaniriza. Amawanga gali asatu Abaganda Abasoga n'Abanyoro baaniriza abantu. Osobola okuva ku n'ogenda e Busoga n'ogula ettaka. Naye tosobola kuva ku n'ogenda mu West n'ofunayo ttaka. Kuba basosoze okusinga ffe Abaganda. Ffe obutaba basosoze ne muteekinga for granted nti tuli basiru. Tetuli basiru my friend. Kati government ya Mwami Museveni okumanya tiyagala bwa Kabaka. Minister omulamba agenda tena atyobola Kabaka n'omuleka n'omuwa ekifo. Kati matugende empola. Nanti nagamba ekintu ekinyiiza mpuliriza. Land Minister amulonda yani. Land Minister abo bali mu cabinet. Kale ani amulonda yani. Sam Mayanja ani amulonda. Ye Minister wa Lands but Minister for State. Ati ani amulonda ani alonda Minister. President Museveni yamwa. Kati kino ekintu n'ekijjo kiri Obuganda. Nze nina bwino mukuwe totya. Ande mukuwe bwino nkulage ne meeting. Nkulage biki bantu baba blogger bonna eggulu. Nedda. Bikuwe. Nedda. Ndibulwadde ngenda kufuula bagulu bikuwe. Sagala tugende. Nkuwe bwino. Sagala tugende. Lwaki njagala twogere ku kati njoge mpuliriza kati mbadde sebonze ndi Muganda kinkwata kukulani. Nange kinkwata ko ndi Muganda. Nange kinkwata ze ku Kabaka nfa. Nange kinkwata. Ku Kabaka onkola ekintu ekirala kyonna. Sigoeka. Meeting yali eggulu. Bawa ba blogger sente. Nga mwalimu n'abenkyukakyuka bajje banafuye Buganda. Onganya ogenda mu details kati kankuweeke. Era babloga abo nga njogera amazima nga ndi musajja Muganda nga nze mukasi. Minister goyogera ko yali mu babloga. Teyalimu. Kakati ate. Bana kati tombuza nze ndeta bwino. Lwaki ombuza? Kanjogere kati manze ndi mulwadde. Tebakayanya balwadde. Nti olukolo abasajja bano okumalawo Buganda luwanvu. Bakozesa bibloga bya Nuupu ne bakozesa bibloga eby'enyalemu. Walo ne basasula sente nga nzimanyi. Nze bampita ogenda eggulu mu meeting Nagana. Ba promoter bali bagenda Nagana.
bafayo n'ebisabo bya ssente kujja kwefula basomesa Buganda kumbe nga banafuya Buganda yakikola akimanyi kati oba oli awo ng'okyali kuba bloga ne minisita najja ntokumanya bano abasajja tebaagala Buganda nti minisita yandibadde yalizayininga dda Museveni alina obuyinza bino byonna bitogera Museveni abiwulya yandibadde yamugamba va Kabaka kati kadima gwe kyotamanyi nti Museveni okuwamba yali Kabaka yamuyamba olutalo lwali luganye Katonga aganye Kabaka tomuzanyirako Kabaka asinga ne Museveni amaanyi kanti ogero bamwetuga nti balwana olutalo ne lubalema mamala kuyita president swai Museveni yagwangwa n'ekyama ekirala yagula babuloga bannuku banafuye Mengo kubanga Museveni amanyi nti Kabaka waba yagala Kyagulanyi tasobola kufuga kati kisoko pulize kayina asala amagezi ng'omuyekera n'aleeta ebibuyabuya n'aleeta ebiwumba tuutu byonna n'abiteeka mu nnupu ne byambala enkofe ne byefuula ebitayagala Mengo kubanga kazima between Myandi you sirika nase kuwa bwino bonzi goba ku kiprogramu kyongoba between Myandi you okimanyi bulungi nti Mengo ng'eri mabega w'omuntu yafuga tine mukama wamwe abafuga yamala kosa Kabaka ne bamulabako wali mu lutalo n'asala Katonga n'ayingira Kampala n'awamba sagala obeera nnyo emotion ekiro Kabaka atavuka njagala kusitikinga ennyo okusaba mayanja ekinnuma comment gyenjigamba amusajja yavumidde Kabaka ebbanga ddene nga gavumenti ebiwulira sigwe gusoose kitegeeza asavinga interest za gavumenti simuwa magezi Museveni oba tosobola kugoba Saamu Mayanja nga nawe Saamu Mayanja tosobola kulizayininga Abaganda tugenda kwerwanako nga Abaganda katugera fuka tribal mulaba bamusobola okubeerawo muntu nyingiriza nnyo Kabaka muntu wa mirembe Kabaka yali avumyani Kabaka yali abakoze eki njega tubeerera sikadima Kabaka yali akoze eki Kabaka nani gwe yayisizaamu amaaso lwaki Kabaka abaluma nnyo gavumenti batasobola kuvayo gamba kuba minisita baabwe tugenda kwerwaniranga Abaganda kirate nkyogera nkitegeeza fe twafadde emitima mubbi amataka mugatutte mutumye emirimu mutuboola mutusosola ate mutumanyira notumanyira ate mumanyira ne Kabaka waffe tekijja kusoboka oba mumpa butwa oba munkuba masasi nze wendi okufa ku lwa Buganda nze ku ggwanga kadima tokwatanga ku ggwanga nga nze mukasa okola ng'ekirala kyonna tukwatanga ku ggwanga lyawe kimanyi ebiganda temutwagala n'ogamba nti bannange mudisipulininge kakati kankubuuze tudisipulininga omusajja omukulu ng'avumidde Kabaka emyaka 5 n'omwongera ne contract okuba minisita kati lwaki yamwongera ekisanja eky'ettaka kitegeeza byakola Museveni abyagala kadima tukoze kyamaanyi okuwuddisa abantu njagala Bajjo kadima bino ebintu by'eggwanga bijjamu okusaaka zinanivumyako Kabaka waawa kyagala tusobola kuvuma bakabaka nze ne wesanga omuntu ng'avuma Kabaka w'abalulu nyiga yatulobola Kabaka statement ze yakoze zaabadde zitya yagambye Kabaka talina ttaka tetusobola kukola state mu state mabega kawo yawandika n'agamba nti Kabaka si Kabaka kakubire kadima soko sirika tombuzabuza sirika tombuzabuza sirika Kabaka taina taka statement yezo okikakasa Kabaka taina Saamu Mayanja musajja Muganda ajawo Buganda mbuliriza yeddira ki simanyi nabiyeddira lwaki abakulu b'ekika kya Saamu Mayanja tebamutuuza muzzukulu waabwe ne boogera kakati lwaki Museveni ng'omanyi Kabaka yakuleeta mu buyinza lwaki minisita bw'avuma abantu tumugamba ko banalizayininga ate gumiikiriza olabe ate emyaka nga bamwongedde n'ekisanja oli mulabu yatandika ovuma Kabaka emyaka 5 ne bamwongera contract yokola mpuliriza kati se kankuwa bwino profesa ne bamwongera n'ekisanja ekirala na musajja namuga webala enkwebaza handshake namwongera ekirala yamwebaza lwaki Abaganda tujja kuba malawo ati bijogera ng'otya zatoza nti ebyo bajje kyamu kigamba nti kikya kakati yagamba ekituufu kigamba nti tujja kuba malawo kakati lwaki osobola kuvuma Mayanja byavuma ne babivuba Museveni osulako Iyi Bajjo Museveni mumuvumye ebintu byenkanaji osulako njagala nkubuuze Museveni bamuvumye ebintu byenkanaji Museveni bamupye mu katuni meka Museveni is a politician Museveni is a politician bovuma Kyagulanyi Kabaka is not a politician bovuma Kyagulanyi novuma ne Museveni obusungu bwenkubako tuba bwaddala soko sirike kati maze kanjogere ngulira anti bovuma eddiini y'obusiraamu novuma obukatuliki novuma obulokole novuma abaseventiside novuma ekika kyange begwanga nkunyige forever and ever osobola okuvuma Kyagulanyi okuba Kyagulanyi ali mazina ganki osobola okuvuma Museveni wali mazina gaki naye tozanyiranga ku bintu bino tozanyiranga ku ggwanga ly'omuntu njagala nakkaaba tozanyiranga kuki kati mbikuyigiriza kadima oyige tozanyiranga ku ggwanga lyaki tozanyiranga ku ddiini y'omuntu ebyo byaddala Museveni tumuvuma kubanga ali mu byabufuzi ali ku sente z'amu ewa musolo Kabaka tali ku sente z'amu ewa musolo
ne bovuma kabaka wa Busoga ne bovuma kabaka w'eggulu ne bovuma kabaka wa Bakyoli kya busiru kya bugwagwa. That's why mwe namwe n'abagamba nti Kyagulanyi yatuma abavumi soko sirike abagamba nti Kyagulanyi yatuma abavumi mulabye baani abavumi government yetuma abavumi ne bekweka mu Kyagulanyi kibi kyolina kyenkugamba olwa minister mulamba afaayo n'avuma soko sirike buzibu bwolina kadi mawaze ku defending oli mwogezi wa government kadi sakasuka nkwere okukize ndi professor amwe professor kankwere okiki wange nga professor nti minister atwane Museveni mu cabinet bwavire n'avuma kabaka n'amulanga n'obutaba na ttaka mpuliriza bulungi ebugamba kitegeza yatuma bana abavuma kabaka kakati kali kakodyo ka Museveni kankuwe bwino kali kakodyo ka Museveni mwambala obukofiira mwefula abenkyukakyuka mwekulubesize ku Kyagulanyi muvume kabaka muwayirize nti yavuma kabaka kubanga Museveni nedda statement zange sibyanze nziwamu amazzi toziwamu mazzi banange ndi soba ndi musajja mukulu ndi Saalongo soko sirike ndi Saalongo nsoma nina abaana byenjogera mbitegera bulungi ate biva ku mutima sagala bwe mu bitu byange mazzi byenjogera bituufu minisita abanga asobola okuvuma katos ani atuma bali abavubuka bavuma kabaka kubanga mu nsiko bobanga ajja n'otugaba mu nsiko nga kiva mu kamwako twabbanga mwogo ne tuwayiriza obote kalwaki saa zino simu abavuma kabaka ne muwayiriza Kyagulanyi njagala by'amazima kadi mu nvuvu wetisa soba batugoba batugoba ndi Buganda zikugwanga kugwanga sisaagira kugwanga lyange obategeze ekituufu nzeze soko siriko kimanyi soko sirika kadima zisigenda kondeminga statements minister Mayanja bwe nkukyera ko kondeminga Museveni teyavumye okuwa Mayanja obwa minister teyavumye ya aina statements ze yakoze ezitasanyusiza Baganda okuvuma Bajjo njagala tukwawule n'okukola statements kadima okuvuma omuntu okuddayo agamba Bajjo ekiro ogutwe kadima okuvuma kweko nina tiimu enaku zino nwana n'abantu basindi tebagala njogere ku muki ku muyimbi banvuma binnyumira sinyiga soko sirike bye banvuma bikola ki bikunyumira ne bonvuma nti Bajjo oli mulema Bajjo toyina waaka binnyumira Bajjo olinga embizi kweko okuvuma naye kino bakuyita kutyobola ku byokusinga okuvuma bogamba nti Ssaabasajja si ye Ssaabataka kuba kutyobola ebigamanya ebyogedde Saamu Mayanja njagala ebimuvunaanyizibwa minisita waani yabadde agenze ku ttaka yabadde akola mirimu gya gavumenti land kadima birogiko kadima soko sirike kadima sirika bobanga okola ku BTFM oyina constitution gyokola nti jakukuuma ekitibwa kya beat kituufu ayo Solomon Lesuya to serve Ugandans Mayanja office gyatuddemu ya government era ye minister w'ettaka alina obusobozi obugoba ku ttaka n'okukola ki kakati bw'agenda ayogera ebigambo by'ettaka ng'agenza kuzza bantu ku ttaka n'avumirako kabaka ku by'ettaka aba ali ku sayidi yaki okimanyi Mayanja alina senior bamuyita Judith Nabakooba minister wa senior kakati government ya Museveni efuga bweti kadima nsobola kuba nga nze cabinet minister amaanyi gange deputy nga yansinga badikiteta bonna bati bakoleka nkuyigiriza obukodyo kati naddayo okusoma oyogera na professor toyogera bano nsoma political science nkola ICT nkola accounting nkola hotel management nkola events and raiser nti Museveni one empowering so government gwe idi wa Kampala deputy unamu obuyinza ga yasalawo kankuwecha mu government ya Museveni tali minister asalawo kyankomeredde nga Museveni si yasazeewo era minister tayogera bigambo bya bakamabe kati njagala oyige kino kati nkusomesa kadima sagadde mu kudisa bantu government ya stand ya government ya Mwami Museveni eri ku stand ya Mayanja nga minister omusajja munaddini lwaki ababukofire bavayo nga bavuma sibavuma n'obulijjo kadima sivuma abantu banuupu wano statement gyokoze Bajjo sivuma abanuupu wano kadima sivuma bya nuupu obavuma kakati njagala okikkirize nti abantu abo baba banuupu naye Kyagulanyi si ababa bakoze eki si ababa basindise lwaki Sam Mayanja bwavaayo kakati abaana banuupu gyangenda okubawulerezaamu omwana wa nuupu wayambala akakofiira talina woofiisi gya savinga asobola n'okuba omuyeekera wa Museveni namugala teekako akakofiira nga yetwabbanga muwogo mu nsi n'abanuupu bambala obwenyalemu ne bakola ebyekiyayi n'abeenyalemu bambala obukofiira bwaki kakati gojja kulaba omwana wa nuupu ng'alina following ng'ataddeko akakofiira ng'atyobola Kabaka ne Katikkiro balowooze nti nuupu yeekola ki naye nga nuupu si yeekola ki nosanga omwana wa nuupu ng'ayambadde akakofiira ka nuupu ng'aze kuvumaganya Museveni ompulira bulungi kye mugamba kakati ate ono minisita akisobola musonyiwa nti is a public servant mukozi wa government with a public office under land matters atula mu cabinet nga ne mukama wa mulabakaawo mukama bwa mulabaka yandibadde agamba lwaki otyobola abantu abakulu
yamwongera bongezi kifo kirala cabinet etuladde cabinet etula buli mande kakati ate nkyakugambye akikoledde emyaka 5 ate banamutuuza nkya kati manawe tobanga njja kundetera tokuvaako ndi mulwadde oyagala nfire mu studio wano ngeseera kakati nga tetuvuddeeko nammwe waliwo ekisiraamu kye nalaba kati ogenze vumasi waliwo nze nagambye leero sigenda kutaliza muntu yenna nagambye atayina data ave kuno waliwo musiraamu nabadde nkutandika program nagenda kuba disclaimer ze sagala bintu byakusindika waliwo kiseeka kye nalaba kiseeka wagamba tovuma bantu ba mukama kati nki oyisi wa mukama mu busiraamu mu butikatuliki mu protestant katonda ye kabaka w'abakabaka ekituufu era katonda yakozesanga bakabaka okutuusa message ye eri abantu be kabe nabbi Muhammad yawanga bakabaka ekitiibwa gwe musiraamu kati nyamba nabbi Muhammad yawanga bakabaka ekitiibwa era waliwo olulangira lulambo luli Saudi Arabia nenga bakabaka kitegeeza ennono y'obwakabaka yafa wa katonda ekituufu ne bana abana muddeyo musome kituufu kakati buli lobovuma kabaka katonda go yateekawo oba wakanya oba ogamba nti katonda yali musiru okuteekawo kabaka ontegera buli ngenda kwogera ndi mukaka mwani nkutegeera tigo omusiraamu bwovaayo n'owakanya Allah nga ne nabbi we yawanga bakabaka bw'ekitiibwa n'ogamba nti ono si kabaka kitegeeza oba toli musiraamu era okola nsobi obuteerira mbizi na mwenge si kinene ekyo omusiraamu nga nze sisobola kukkirizaganya muntu era nasanga magala ne mugamba wandaba nga mukwate ne mutwe ne mugaa kikyamu okutyobola nabbi Muhammad kikyamu okutyobola eddiini y'obukatoliki kikyamu okutyobola eddiini y'abano yonna ontegera buli kyenkugamba nti nazi kuno bakabaka Samwiri mu Bayibuli bakabaka Dawudi be batuusanga be bayambanga katonda okufuga ensi nga katonda banabaana agamba nti gendo gya abaana bange e Kanani mbatwale e Misiri ngayogera na kabaka katonda yalina obusobozi obusobola okwogera n'abantu abo direct oluzaba ki yakozesa kabaka era that's why omuntu yenna yeetekako tayito ya kabaka nga si kabaka mutuufu amala bubi bye mbagamba ku Sindi ndikasawo yita king era kadima nga ndi mu studio za beat njagala mpeyo omuntu yali court broker oba omulamuzi nga yamala bulungi eyita my lord my wasp katonda ndi mukama katonda wabuje tayagala bintu bimusinza ompulira bulungi nti katonda omuntu gwe yawa olukusa ku nsoko yita kabaka yeyo kabaka abatuukiriza obulombolombo bwe bamufula kabaka kabe kabaka w'abalulu kabe kabaka w'abalugwala kabe kabaka w'abageso kasaba muyita ki abagoberezi kasaba ganti katonda otuwadde kaki kakati gwe omusiraamu oba mukafiiri nnyo okujja okuwakanya ennono za Allah ziyateeka kubanga naffe twabisangawo n'eddiini twagisangawo ne kabaka twamusangawo oba tusobola kutyoboola kabaka mbu si kabaka simanyi magulu nnyondo obusirusiru bw'ekisajja ekyo kiseeka kyo nekitamanya ate okola ki nti abaganda tetusinza kabaka singa tusinza kabaka twandibadde basiraamu singa tusinza kabaka twandibadde balokole singa tusinza kabaka twandibadde bakatuliki tusinza katonda however much tugezaako okutuukiriza katonda kyeyatugamba tine kabaka we gwe yawa obwakabaka tumugondera naye tetusobola kufukamirira kabaka sisobola kufukamirira kabaka nfukamirira katonda naye ate kabaka muwanye ekitiibwa tosobola kweyera maaso ga Ssaabasajja nsobola okweyeramu ng'omuganda naye sobola muga nti ayi kabaka mpa obulamu kwe kufukamira kwe ngamba sobola muga nti ayi kabaka ensi egaanyi naye ate muwe ekitiibwa nga kabaka wange kakati eyo seeka agenda kubonaabona tali muntu ola amayanja kandagule kuledi mbadde njoga ku minisita mayanja bagenda kumugoba bulo n'ekyokulya ne bwali bamugagga ebyobugagga bigenda kuba katonda yalonda bakabaka kabaka si alina amaanyi agagenda okubonyabonya amayanja n'ekyo kisheeke katonda yatonda kabaka yagenda obbabonyabonya otegedde buli kyekugamba tozanyiranga ku nteekateeka za katonda era namwe abavubuka bampuliza ku biiti yagala obusiraamu wo nga bwe weeyagala nga bwe wane kabaka ekitiibwa sinagamba nti genda osinze kabaka si katonda ne kabaka kitonde kya Allah obusiraamu kabaka kitonde kyaki naye kye kitonde ekisukulumu nga bwona osanga nabbi nga Allah bwe yasukulumya nabbi namuga kati yono nabbi wange ow'obusiraamu nga kati bwe yasukulumya Yesu Kristo kuba ffe tugamba Yesu Kristo mwana wange naye ate nze sisinza Yesu mwagala nze fe abasiraamu kwe tugamba bwe tubaba katoliki nti teri alituuka eri kitange nga tayise muze Yesu mutuma wa katonda kubanga Yesu si katonda naye nsobi tulina katonda kitaffe katonda mwana ne katonda mwoyo mutukufu kitaffe enamba emu yoli yatonda ffenna
Okitegedde bulungi. Anti mpuliriza. Katonda kitaffe. Ye Jehova ffe tumuyita. Ye taata wa Yesu. Yalaba nga Kibajjo ndi kisiru nnyo. Nga Katonda alina obusungu bungi. Kuba Katonda kati kankubule kadima. Katonda yazikirizanga ensi. Twawona nti yajjawo Sodoma ne Gomora. Katonda baba n'agamba bano mbazizza nti ambasonyiye ntya kambasindikira omwana wange. Mwamusiramu mugamba Katonda tazaala. Naye ate nze ngamba nti Katonda nze Katonda kyayagala kyeyeyita. Waddembe okungamba nti azaala sagala kumanya process ye. Waddembe okungamba nti mwana sagala kumanya ki nze siringiriza bintu bya Katonda sibiwakanyako. N'agamba Kibajjo nkikomezaawo ntya. Naga kakisindikira omwana wange akifiiririre. Era relationship gyenina ne Yesu y'amaanyi omukikunyonyola ntya nti gwe ngamba nyamba onegayirireko Mukama ansonyiwe. Attachment nti Yesu y'amanyi weakness zange Bajjo. Fatira kibayita Holy Spirit. The Holy Spirit ekintu ekigamba ng'oyingira mu loogi ng'oguze ne kondomu n'ogamba tokikola. Kireke. Gwe omwoyo omutukuvu mukiyita mutya mu Lusiraamu. Nti omwoyo omutukuvu gwe kubanga ogenda tugaakaana akato omutima ne gugaana. Ye muntu oli ow'omunda. Omuntu w'omunda. Era dasi Bayibuli egamba nti alivoolwa Yesu sigambye nti voola Yesu. Alivoola Yesu alisonyiyibwa. Naye alivoola omwoyo omutukuvu talisonyiyibwa. Because omwoyo omutukuvu is God himself. Nti Katonda mwoyo. Mune Musiraamu nga nti Katonda mwoyo. Kati Katonda mwoyo. Kati kisobi gy'oyinza okukola kwe kuvoola omwoyo omutukuvu ekyo kisonyiyibwa. Kitegeeza nti bw'ovoola omwoyo omutukuvu oba ovodde Katonda himself. However much ne Yesu si kirungi kumukola ki? Ne Yesu baaki bamusparinga nti yamanya embeera zaffe z'abantu. Pa yayambalako omubiri n'afa n'azuukira n'amanya nti omuntu aba bw'ati omuntu ategeera bw'ati. Kakati mwe baseeka b'Obusiraamu tetubagambako nti Kabaka Katonda. Kabaka si Katonda. Kabaka tutukiriza kalombolombo ka Katonda. Gwe seeka w'Obusiraamu ndabe kiti avudde yakonde ni saabira sinalaba kiti kati mbadde nkugamba mwe baseeka b'Obusiraamu tetubagambako nti tusinza Kabaka nti ye Katonda. Abaganda tusinza Kabaka obala tuwa Kabaka waffe tumuwe ekitiibwa. Mukama gwe yatusukkulumyako okutulungamya okutereza kalicha zaffe. Ne Kabaka w'Abasoga Mukama gwe yasukkulumya. Kabaka w'Abalugwala Mukama gwe yasukkulumya. Kabaka w'Abatolo Mukama ekintu ekikuyita Kabaka nga kituufu tekiyita kya muzannyo. Ompulira bulungi enkugamba. Kakati ekintu ekyo omusajja oyo yakikoze Omusiraamu tayagala Busiraamu. Era ye mulabe w'Obusiraamu asooka. Era nsubira Abasiraamu mwenna okuvayo okuvumirira omusajja oyo. Kubanga tulina kibayita hierarchy and chain of command. Wabisomera we. Naye osome. Nti hierarchy mu management oyo bamuyitanga Masiro eyaleta yegundi hierarchy and chain of command bakiyita principles of management. Wakanda yona yesebo. Taka kuddayo kanyuga. Taka kuddayo kola ki? Kusoma. Bamuyitani? Hierarchy and chain of command. Katonda bwe yali atonda ensi Allah. Ensonga yaki yabasindiga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe yateekawo Nabbi Muhammad yamanya nti yajja okumaakuma abantu bange. Atuuse enjiri yange eri Abasiraamu baki? Fa Abakristaayo n'atusindikira Yesu. Namanya nti nja kukkira ku Yesu. Ne Yesu n'agamba sajja kudibya mateeka ne bwa nabbi. Oba najja kutuukiriza Mukama. Yesu yalina obuyinza okujjawo bakabaka bonna ebiseera ebyo. Nabbi Muhammad yalina obuyinza okujjawo bakabaka bonna ebiseera ebyo. Ozaaki baabaleka. Kubanga Katonda yamanya nti abantu bange bano ba Samwiri, ba Dawudi, bakabaka kyabala bomanyi. Ne bakabaka ababi ba Kerode. Kerode pazi yali kabaka. Bwe bali baagala okutta Yesu. Okumanya bakabaka baali b'amaanyi. Katonda bakerode abatumbavu yabalekawo. Nti kulaga nti Katonda is the king of hierarchy. Nti Katonda wa nono, nti kadima. Sawa zino yagala kugaggawala. Tosobola kugaggawala ng'oli mukodo. Tosobola kugaggawala nga towa zaka. Tosobola kugaggawala nga tolina bamulekwa b'oyamba. Ne bw'onoosaba okuva ku makya omanye abantu abasinga obwavu be bantu abasula mu kanisa Monday to Sunday. Naye nga batukuvu bakera ne basaba ne bawogganira Katonda. Katonda si bw'atyo bw'akola kadima. Katonda wa nono. Ndi nemu kwagala okukyusa ensoosera mukeya kusindikira Muhammad. N'okwagala okulokola yakusindikira Yesu. Ate nga yalina obuyinza obukusiramu nabwo obukulokola ku mpaka. Ye yamala kutoola saddaaka. Yamala kutwala kayo mutango nti gwaggawala nga oli mukodo. Nga togaba, nga towa zaka, toyamba bannamwandu. Ne bw'onoosula mu muzikiti okumala emyaka 85 mu Katambugu toligaggawala. That's why abasamize. That's why abantu abatali balokole bagaggawala. Bamanye ekyo basaddaaka bo. Bano bagenda mu masaba ne basaddaaka embuzi ente. Gwengo okera kusaba ku macha mama tata nyamba tekikola kuba soko manyi Katonda kigosinza ti Katonda gwensinza kugagola yangamba nja kugabanga atole ne kimwe ekye 10 oba ntole zaka oba nyambe ngayo bannamwandu oba nyambe bamulekwa
omwo mwayise obugagga. That's why nti abantu bangi abaavu ate nga balina eddiini ate nga batuukirivu bawulira bagamba nti katutaliyo kubanga basinza emintu byebatamanyi nti nze atasaba Bajjo kadima atasaala ompulira naye ng'olina abanaku b'oyamba ng'oyamba bamulekwa ne bannamwana kuba kikisigo kwata Katonda ng'oli mugabi oba mugagga ate okusinga nze asiba muzikiti ne kyaki zakojiwa ontegedde bulungi kyekugamba naye wabulayo n'asaba ennyo akera muzikiti ne kyaki ate mu byogenda mu ggulu yaba wagenda mu ggulu ate ze sijja kgenda mu ki muguru osobola kulondawo obugagga bw'oku nsi osobola kulondawo obugagga n'okgenda mu ggulu kakati abantu tebababuulira mazima abantu bano babakweka amazima mu madiini gano okitegedde bulungi kyekugamba tekyokubiri Katonda ekimuleetera okubanga takukolera Katonda takolera muntu amubuusabuusa akituufu Katonda mwagala n'omutima gwo gwonna amazima ga Katonda tasobola kukuyiwa ekyo njakunjogera okigambe ki kakati gwe Mayanja ne Sheikh mbalayiraga Katonda mu ggulu temulisobola kuwangula Ssaabasajja Kabaka kuba aliko favor ya era mbawadde emyezi 4 nga buli omu afunye ekizibu Bajjo emyezi 4 nga buli omu afunye eki ng'okambuwadde nnyo emyezi 4 nga buli yamanyidde Ssaabasajja afunye ekizibu Mayanja bw'onobeera mu ofiisi eyo seeka simanyi wabasiraamu nga temuvuddeyo kwetonda mwenna ekiri batuukako temugamba nga nti nabbi Bajjo teyakyogera awo njagala tuve kale ye Bajjo nabagambye era sina gwe njira njagala malirize politics ngende mu entertainment njagala kutwaleko mu DP block eyo bagobye DP block teyina makulu bagobye Mabike Michael Lubuwa bamugobye bagobye ne Lubega Mukwako nga bagamba nti bano bayina ensonga zibalya yenjogera etuufu mbusinga bali repetitive awo njagala tuyitewo kenda kitono nnyo sigenda bawa budde DP block obusente bwabatabudde babadde nga bavuma Kyagulanyi nga bagala Museveni abawe kuki Museveni yabadde obusente nga bana nekola ki nga nabo bavere ne bagamba tulwanira Uganda empya ngwampuliriza ku beat politics yafuuka business that's why sikiriza mu muntu akiriza mu kibiina kya byabufuzi however much nkonde mbinga abantu mwenna abavuma banna byabufuzi abakola ebintu byabo nalebe mwatandise okuvuma Dr. Besigye ne Lukwago anga mumuvumira ki omuntu mu Uganda ayina eddembe okukola kyayagala omuntu yamanye engeri giyeyiyamu ne bwabeerawo PFF kakati oli wabalesa ekibiina kye eky'ebyobufuzi nze bwe nfaayo nenkuma kiraga nti aninyidde mu mugaati freedom for all mpuliriza kitegeeza nti aninyidde muki mugaati kati ne bakola bbato y'omugaati nga banaku babonaabona kadima abantu bali bubi kadima school fees abaana babagoyi bazze waka kituufu bana basijja bali mu business oli akoze ekibiina ky'ebyobufuzi alabanga onaamubbira omugaati bagala kubera na supremacy omu kitegeeza political party is a business bali mu byakufera bantu bana byafuzi baligana okwegatta 2026 nga atuuse mu bagenda mugazi sigenda kulonda nkyogera lunyi sigenda kwesimbawo sigenda kwetaba mu kalulu ka Museveni naye kana agabina g'ebyobufuzi agameruka n'ebibiina by'obufuzi ebiriwo ojja kuwulira nti bukabi bagenda okuyamba Museveni okudda mu ntebe bati bagenda kubeera mu kwevuma Lukwago bwakola ekibiina kye eky'ebyobufuzi muleke kubanga ayina eddembe okukola ekibiina ky'ebyobufuzi constitution tegana muntu yenna akola kibiina kyake ky'ebyobufuzi gwe nawe gwasanzeewo osala amagezi twegasse tutya tufunye tutya okufrontinga wano single candidate tufunye tutya wano single mayor tugabanye tutya obuyinza nga opposition ne baddamu okwevuma ate politics w'okuvuma n'okuwoganya ku social media yaggwako nalabye n'abaana nga bavuma lutalo agenda kufuna abantu baswale kuba tebalina maanyi googera bo bamanyi okwogana ku social media n'oyiwenduso simanyi walya simanyi wakola ki tebikyakola abantu baagala kuva mu nnaku kadima tuwoganya emyaka twawogana kuva mwaka ki twawogana okuva 2010 era tebikikyuka kati abantu bajjagana muntu alina action abantu obwavu kati omuntu anajja ne solution ejja abantu mu bwavu iyo omuntu gwe bagenda okugoberera gonna bwogana nti Bajjo yalya Bajjo mbega Bajjo munyampi fine ndi munyampi era sikyegana nti ndi state agent kuba bamanyi nti byebigambo bikukyayisa abaki abantu kyova yanze mbagamba mbiri kati tulabe kyononvuma ekirala kwa ojja kujja ogamba abantu nti nkola ki kakati ebintu by'okutiisatiisa abantu mbw abantu okubakumira mu dasiketi mu tebasobola kwogera ate omuntu olina eddembe okwogera ky'oyagala tetuli mu Lucifer tetusinza musamwa tugenda mu direction emu bwe tugamba nti tuleeta democracy muntu muleke ayogere kyakola ki ebyo byokangakanga abantu n'okubavuma byakola ki byaggwawo tosobola kujja n'okangakanga muntu bana kakati okumanya abantu tuli basiru bwe mmanya nti lutalo bakadima ovudde ku mulamwa ze nsigala ngenda mu maaso na mulamwa gwange sikuwona makulu kadima olina obululu omeka
sina nina kati bokera kumacha nova ku mulamwa ngenda kubachi tewali lwachi nkufula topic kitegeza tuba irrelevant abantu banonya relevance na kunonya byakola kitegeza buli losigo obuchayi kati bagenda kulagira abantu bagende watalo baswale kati obuchayi na amanyi gotuma nti bovuma omuntu n'atagwa ate n'akuwangula obo ogudde nnyo gwa tamuvumye kati tuve mu politics ow'ekito w'okuwuggana obuwogganyi tusaze tutya amagezi omusajja ono okumujja mu ntebe Museveni ayagala nnyo nga twekuba nga tuyomba kyovulanzagana agavumi ga social media nsigafaako era omuntu yenna kyalina obudde nti banvumye ku social media oli musiru omuntu yenna kyatya ebivumu bya social media oli muki ate nze bwenkola ekitono tovuma manya siina maanyi basooka kuvuma kasita bakuvuma kitegeeza obaluma obadde waabwe kale kakati kyembadde nkugamba mukaaku tetumuwa makulu okay ne Mike Mabike tetujja bba waaki makulu kale oba banyampi bagende balireyo si Britain Nicole mpuliza kyenkugamba ne Mikwaine kamale point nti tuze obwongo ku drawing board tuvudde tutya mu bwavu kadi mabyo kugamba nti oli munyampi simanyi oli kadi biyamba ki kale oli munyampi kati Museveni avuddeko tebiyamba ate nze njagala nnyo omunyampi onyambe nzijjeko Museveni kuba gwoba omanyi Museveni kakati tuvemu ebintu byekito kubanga ti twajja twaliriza Museveni nga bwafuga nga tuwogana bwogganyi kati mamunyampi state agent ebiyamba ki katujje salama geza bawuliza BTFM tuve mu mbeera embi gye tulimu tujja nabyo tukyayinawo ensonga